Mukama yeebazibwe, bantu ba Katonda abalungi. Mbabuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo era nga nzikiriza n'olunaku olwaleero Omwoyo Mutukuvu agenda tukulembera tugabane ekigambo kya Katonda nga y'emmere y'emyoyo gyaffe, naddala abo abalina ennyonta okutegeera Katonda. Bantu ba Katonda abalungi, ekintu ekigenda otuyamba ffenna era eky'omuwendo ennyo ekikyasinze mu byonna kwagala. Okwagala okwo kwe kugenda okusinga otuyamba, kubanga okwagala kwe kwavaamu Kristo. Okwagala mwe muva ekitangaala, ekitangaala ne kivaamu obulamu obutaggwaawo. Katonda kwagala, yatuweereza Kristo ng'alimu obujjuvu bwa Katonda bwonna. Bantu ba Katonda abalungi, bwe tuba tetulina kwagala, omulabe agenda tukozesa buli kimu ky'ayagala. Bw'oba nga tolina kwagala obeera mu kizikiza era oba muzibe. Bantu ba Katonda abalungi, bw'oba tolina kwagala obeera muzibe oba tolaba. Era Mukama ne wakulaga emmeeme z'abantu ku nsi, olaba nga zitambula, ng'endala ziri ku kalebeerebwe, ng'eno wansi waliwo oluwonko, waliyo omuliro geyeena, naye ng'olaba emmeeme zitambulira kalebeerebwe, endala zigwayo, endala zitambula, naye nga bangi batambula naye nga gy'alaba talabayo, tamanyiiyo, kubanga aba mu kizikiza. Buli muntu atadde endowooza ye yonna n'omutima ku bintu by'ensi, ebyo Sitaani by'akozesa otuziba amaaso. Bantu ba Katonda abalungi, jjukira ova mu bulamu buno, eby'ensi byonna oba obirese wano, eby'obugagga, eby'okwegomba, n'emmeeme eyo ebeerawo. Kale ate emmeeme eyo Mukama gy'ayagala okwambaza ekyambalo eky'ekitangaala. Abantu ba Katonda abalungi, bwe tuba tetulina kwagala tetugenda kutegeera bya Katonda, tetugenda kufuna kumanya ku Katonda, kubanga okwagala kwe kukkakkanya obugumu n'obuzito bwetoolodde emmeeme zaffe, ne kukkakkana ne tusobola okulaba amazima, ne tusobola n'okugakkiriza, ne tusobola n'okulaba omulabe nga atukema, kubanga Sitaani waaba akema emmeeme, okukema emmeeme si kibi. Okukema emmeeme si kibi bwe tuba nga tukemebwa. Mukama waffe Yesu Kristo yakemebwa. Ekibi kwe kugenda mu ekyo Sitaani okutukema ne tukkiriza ne tukola ekyo Sitaani ky'aba ayagala tukole. Kati ye Sitaani ayagala atwale wiiru yaffe, okusalawo kwaffe. Olw'okuba Sitaani ayagala atwale okusalawo kwaffe, ayagala tubeere mu kizikiza, atukozese ye by'ayagala, atukontrolinge, nga w'onaabeera ne remote nga bw'onyiga eno kintu kidda eno, bw'onyiga eno kidda eri. Kati Sitaani bw'atyo bw'ayagala otukontrolinga. Kyova olaba Sitaani aleeta witchcraft. Witchcraft kitegeeza okukontrolinga, oba ekireetera omuntu n'oba nga kwegamba nga oba oyinanga remote ng'omuntu omukozesa ky'atayagala akole. Witchcraft ekyekola eddogo, ekyo kye kikola. Era kiri mu mitendera mingi. Eddogo si kye kino kyokka kitulaba oli agenda mu ssabo n'akola by'akoze, eryo naye ddaala weeriri. Naye naffe kennyini bw'oba nga okola ekyo witchcraft, katugeze oli lubuto, kiyingira ne mwana ne kimubaamu ne kimukuliramu, naye n'akula ng'ekyo kyali, ng'ayagala abeeko by'akola okusanyuka, naye ng'ate waliwo abakaaba maziga, ng'omwana omuzadde nga ne waaba muto nga talina wakikopye nga kyamulimu kuva dda. Osobola okulaba ng'omwana omuto ewaka ng'amanyi maama we yamugaana, katugeze balina ebyokulya oba binyeebwa biri awo, ng'omwana akimanyi ebyo ebinyeebwa maama we tamukkiriza bikwatako, naye omwana w'alaba nga bagenyi we bali n'agamba maama we njagala kulya ku binyeebwa, kubanga akimanyi maama we tagenda mugaana olw'abagenyi. Kati omwana mu mutima gwe ng'ekyakimanyi, ekyo nakyo kibeera ddaala lya witchcraft, lya ddogo, kubanga omwana ayagala kukozesa maama we ensobi, era amaliriza nga ekyo ekiri mu mwana kitandise okukozesa maama we by'atayagala. Amaliriza maama we amugambye ddya tewali buzibu, naye nga mu mutima gw'omwana akimanyi nti ebyo maama we yabimugaana, akikoze lw'abagenyi olw'okuba weebali,
n'asaba nga abagenyi bonna bawulira. Kati ekyo omwana kiba kyamukuliramu, ekyo ndeese kyakulabirako, naye bingi ebiyinza okubeerawo. Kuba eddogo lireetera omuntu okubeera nga afuga abalala n'abakosa bye batayagala. Ekyokulabirako oli ayinza okuba nga ye taata ewaka, naye nga bwe wabaawo ekimunyiziza ayomba nnyo n'ayomba n'akwata n'ekibooko n'aba n'obusungu bungi n'awogganira waggulu. Kakati buli muntu ewaka n'abeera ng'amwegendereza, naye taata oyo ng'akimanyi engeri gyeyisaamu kubaka nga bamutiise, n'atandika okusalawo ebintu bye batayagala ne babikola olw'okuba tebayagala yeeyise mu mbeera eri gyeyisaamu ng'anyiize. Kati eyo nayo ebeera control. Ekyo nakyo kika kya witchcraft. Omuntu n'aba controllinga. Omwana asobola okukontrolinga abantu abakulu, omukyala asobola okukontrolinga omukyala, manyi omwami n'amukosa by'atayagala. Eryo nalyo kibanga ddogo. Kati omuntu w'obeera mu mwoyo okiraba n'otegeera kino omuzimu we gutyo ogwa witchcraft gukolera mu muntu ono. Guyinza n'okukolera abanga ayinza n'okuba banamusumba, naye ng'embeera ze n'ebitiibwa bye ne ssente bireetera abamwetoolodde bonna okubanga kyasalawo tebakyebuuzaako. Nga ne wagamba omuntu yawukana ne bbaawo, omuntu talowooza na kulowooza nti Yesu yagaana divorce. Agabugambi ate musumba ye yayogedde. Kwiga musumba nga ne wamugamba nti ssente zonna z'okola Katonda ayagala zireete ku kyaki, ng'era ekyo kyakola. Ekyo nakyo kiba ddogo. Jasi kati abalala abagenda mu ssabo bongeremu baba bakikolera ddala nga kyayogera kyokkirisa. Kubanga jjukira olwaleero witchcraft nyingi eri mu kkanisa, kuba jjukira bajja kugamba siga, wola Katonda, w'omuwola mugezese agenda kuwa bw'ati. Kati eyo naye ebeera witchcraft nga kye bakugamba kyokola, eyo naye ebeera mind control. Ne bakugamba weeneesiga gano amafuta ojja kufuna okuganja eri abantu. Kati okukkiriza kuba tokutadde mu Katonda oba okutadde mu mafuta gano, bw'oneesiba kano ku mukono ojja kubeera bw'oti, ojja kufuna okuganja, tojja kufuna bizibu. Ekyo nakyo type ya ddogo. Witchcraft bino gy'okoma okuba n'okwagala, Mukama agenda kubikula amaaso go birabe bulungi mu bulambufu bwabyo. Naye ng'ekigendera ky'eddogo kya controllinga, n'ekirala eddogo likuleetera osanyuke, naye nga buli lw'osanyuka waliyo akaaba. Nga buli kusanyuka kwonna gwe kw'osanyuka waliyo akaaba. Eddogo weetyo we likola. Gwe n'obeera nga oba oli musumba, ssente n'okuŋŋaanya nnyingi, n'ogula amamotoka n'ogula amataka, naye ng'abantu akatono ke balina okanya bagamba muwole Katonda, muweeyo, oba tolina transport waayo, oba tolina zaakulya, oba abaana tonna basasula school fees. Kati bambi n'obeera mu bulamu obuli awo nga buli lw'obeera ogamba naye Katonda nga muwa buli kimu, Katonda nga tankolera. Kati n'otuuka ekiseera nga Katonda tomwagala, wabula ng'oli mu kubanja ssente ze wawaayo ennyingi, nga weebuuza n'aleka kino ekintuukako nga namwana zino ssente. Ng'ekituufu wayagala kuwaanyisa ssente zo n'ebyo Katonda by'agenda okukuwa. Naye nga Katonda okukutonda okuteeka mu nsi eno yalina enteekateeka ey'omuntu kikyalibeera. Katonda yalina enteekateeka ye. Kati ekyo nakyo dogo. Witchcraft econtrollinga. Naye lwaki econtrollinga? Kubanga oba tolina kwagala eri mulirwanaawo. Kati w'ofuna okwagala eri mulirwanaawo oba tokyalina kwagala ggwe kwa kweyagaliza. Kuba eddogo lireetera omuntu okweyagaliza n'aba nga tafaayo ku mulirwanaawe, wabula ye nga yeeyagaliza bweyagaliza. Bantu ba Katonda abalungi, kati we tubeera mu Kristo, bino ebintu byonna osobola obbiraba bulungi n'obitegeera. Kubanga eddogo likola mu ngeri ya njawulo, bantu ba Katonda abalungi. Naye ng'oyo ow'eddogo aba yeeyagaliza, naye nga tayagaliza Katonda, tayagaliza mulirwanaawe. Bantu ba Katonda abalungi, oba weeyagaliza naye nga tofaayo mulirwanaawo, oba ali mu maziga. Kati eryo eddogo weetyo likola. Naye ng'ekirireetera ekyo muntu butabeera na kwagala, nga yeeyagaliza yekka. Bantu ba Katonda abalungi, kati okwagala kwe kutusobola okutuleetera okubanga tebatukontrolinga. Naye oba tolina kwagala, kawube buweereza busobola okuba nga babukontrolingira ku bizimbe, ng'okusinziira ku bizimbe by'obuweereza abantu kwe basinzira okuteeka obwesige
buweereza. Bwe tuba tetulina kwagala bagenda tukontrolingira ku programu za church olabe nga bali organized. Waba tewali kwagala obuweereza bagenda bukontrolingira ku muntu omu, personality y'omuntu oba ekifaananyi kyo oba famire emu oba obugagga oba obuyigirize bw'omuntu bye yasoma mu theology. Bwe tuba tetulina kwagala obuweereza tugenda butambuliza ku talent nga tulaba ani ali mu music, ani akuba kino. Bwe tuba tetulina kwagala obuweereza tugenda butambulira ku connections. Tugambe bano balina connections amaanyi. Kristo nga taliiwo, ebyo byonna byonna bye njogedde bigenda kugwa bimementuke bisaanirewo ddala. Ng'ekibumbe kiri Daniel kye yavunula mu kirooto, ejjinja eryakuba ne kisaanawo, kuba Kristo bino byonna byazze okusaanyaawo. Kuba omulabe Sitaani byakozesezza okukontrolinga abantu, ly'eddogo lyennyini byakozesezza okukontrolinga abantu nga Kristo taliiwo, wabula nga bakontrolinga omuntu bamugamba ekyo kyayagala okuwulira. Kati omuntu n'agamba yakkiriza Kristo naye ng'ate ensigo embi naye agisimbye. So nga Mukama atugamba mu kitabo ky'Amateeka 22:9 n'agamba nti tosimba nsigo za mirundi ebiri. Tosimba nsigo za mirundi ebiri kubanga n'ensigo ennungi egenda kufa. Era mu ky'Amateeka 22:11 n'agamba toyambala byambalo bya mirundi ebiri. Oyambadde wool ate oyagala oyambale ne linen. Yambalako kimu. Bantu ba Katonda balungi, njogera bino kubanga bwe tuba bakukula mu mwoyo bino tulina okubitegeera tuleme kulimbibwa. Bwe tuba tuweereza Katonda, Katonda tumuweereze nga ye bw'ayagala singa ffe bwe tulowooza. Kubanga ye Katonda ky'ayagala, ayagala nga bwe kyali mu lubereberye kibeere bwe kityo era bwe kiriba ne bamalayika bwe kye bamanyi. Katonda ayagala nga mu lubereberye bwe kyali. Mu lubereberye twali mu ye, munda mu ye, nga ffenna twakakayakana nga tuli kitangaala. Kati ayagala tuddeyo tubeere kitangaala nga ye bw'ali. Katonda ekyo kyayagala tubeere kitangaala nga ye, kubanga emmeeme zaafiirwa ekitangaala, zaafiirwa okwagala, zaafiirwa okumanya Katonda. Emmeeme zitambulira mu kizikiza. Bantu ba Katonda abalungi, Katonda ayagala tudde mu kitangaala. Bwe tudda mu kitangaala tugenda kuba tetukyeyagaliza nga twagaliza mulirwana waffe. Bantu ba Katonda abalungi, tugenda kuba tetulina selfish love, okweyagaliza bulongo okwagala. Twagaliza mulirwana waffe nga tumwagaliza agende mu ggulu, nga tumanyi bwe tumulaga okwagala ekitangaala kya Katonda tuba tukisaasaanya. Oyo afunye ekitangaala naye n'asobola okwambazibwa ekyambalo ky'ekitangaala. Bwe tuba n'okwagala omulabe tagenda kusobola tukontrolinga na witchcraft. Bantu ba Katonda abalungi, naye tuba tetulina kwagala kigenda kwanguyira omulabe otubuza kuba tugenda kubeera mu kizikiza. Kuba omulabe ataddewo ebintu bingi nnyo mwayagala okontrolingira abantu. Omulabe ayagala tubeere nga tusoma horoscope. Bino byolaba bye bawandiika mu mawulire nti eyazaalibwa mu nnaku z'omwezi w'eziti ne w'eziti agenda kubeera bw'ati. Ekyo nakyo bakiyita ddogo, kikontrolinga oba osuubira enneeyisa egyo wasomye nti bw'otyo bw'ogonda okweyisa. Kubanga jjukira bwe bakontrolinga otandika okujeemera Katonda naye nga tomanyi. Otandika okukyusa ekyo Katonda kye yatonda nga Katonda bw'ayagala kitandika okukyuka. Kuba mu kukontrolinga osobola okulaba nga omwami eyatondebwa nga yajja okubeera nga yafuga, omaliriza olaba ng'omukyala yasalawo buli kimu nga yafuga omwami, ng'omwami asirise tanyiga naye ng'alina ebirowoozo ebibi ebyagala okuleeta, naye nga alaba oli yamufuga kati ye ng'asirika. Kati nga kikyusa Katonda ky'ayagala. Bantu ba Katonda abalungi, nga kikyusa Katonda ky'ayagala naye nga aba tamanyi nti bali mu kontrolinga. Kubanga witchcraft ereetera omuntu obutakozesa wiru ye, obuteesalirawo, ne baba nga buli kimu bakusalirawo, nga bakusalirawo naye nga tomanyi, naye nga bakusalirawo busalizi. Kubanga mu mwoyo oba wawambibwa. Osobola n'okubeera ng'olina ne ssente, olina naki, naye n'osanga n'ewaka nga te maid
nga mu mwoyo yasalirawo abantu mwesanga bwesanze nga musalawo kino musalawo kiri naye nga musalawo ye ebimuyamba nga byafunamu naye nga mwenna temuyinza kiteebereza temuyinza kisuubira naye nga eyo control ebeera witchcraft nga musobola kutegeera nga wayise ebbanga ne mugamba naye lwaki twasalawo bwe tuti twajja tutya okusalawo bwe tuti kubanga witchcraft eba yawamba mu mwoyo nga bw'ola mu Bible tula Philip alina ekibuga kye yagendamu naye ng'ekibuga ekyo kirimu omusajja yali alina witchcraft gwe bayita Simon yali yawamba ekibuga kyonna ng'era bamutya eryo liba ddogo eba witchcraft nga yakontrolinga wonna nga bamutya bantu ba Katonda balungi kasita olaba omusumba yenna nga bw'omusisinkana ofuna kutya ofuna kweraliikira kweganga omutya lw'amaanyi g'osuubira ag'enjawulo g'ayina eyo ebeera witchcraft baba bakontrolinga nga tomutya mu lwakwagala kwa Katonda wabula ggwe ng'owulira ntiisa kugwe omusemberera ng'okwega mumutya nnyo muteebereza oba ayinza okukola kino oba ayinza okukola kiri baba bakontrolinga already ebeera witchcraft dogo baba balikuba nga libakosa okukontrolinga kati bino bivaawo ng'ofunye okwagala kwe kujjawo obuzibe bw'amaaso mu mwoyo n'ogamba ekituufu kiri bwe kiti kino kiri bwe kiti okwagala kwe kutusobozesa naye si magezi gaffe n'okutegeera ekigambo kya Katonda twetaaga kuba nakwagala kati we tubeera n'okwagala ekifo ky'okusalira abantu omusango tugenda kuba tubaagala bwagazi bantu ba Katonda abalungi okwagala kwe kugenda otuyamba okutegeera ebyo ebyakwekebwa kubanga tuba tetulina kwagala tugenda kumaliriza tusinza bantu tusinza bifo kuba oba tolina kwagala ojja kugamba naye kyekintwala abantu we bati okubuulira enjiri oba okuwulira ogendewo kubanga owulira bagamba buli ajja wano tasigala kyekimu kati naawe ogende ng'ekikututte si kumanya Katonda naye butasigala kyekimu kati we tuba tetulina kwagala tugenda kumaliriza tusinza abantu obuntu naye bantu ba Katonda abalungi obeera n'okwagala Mukama atandika okukumanyisa embeera y'emmeeme eyo nga kyekisinga obukulu emmeeme eyo tandika okulaba obuzibe emmeeme bwerimu n'abo abakwetoolodde omutima gwo gwonna n'obuteeka kulaba nti emmeeme eyo enunulwa etya okuva mu kizikiza kino so nga tuba tetulina kwagala tugenda kutunulira bintu byansi eby'omubiri tulabe tuweza tutya ebingi tumalize nga tusinza abantu bannaffe ne bw'obeera n'okwagala otegera nti abantu Mukama ayagala bafuuke ba mwoyo divine beings ayagala bafuuke ba mwoyo nga bakitangaala nga Katonda waali ekyo kiyingirira ddala mu mutima gwo gy'okuma okuba n'okwagala kwa Katonda otandika okumanya muli nti ekitegeeza Katonda ayagala tufuuke babitangaala ffenna nga ye ekyo kikwatira ddala ku mutima gwo kati okukkiriza kwo ne kutandika okukiwa obulamu n'otandika okumanya nti w'obeera ow'ekitangaala ogenda kubanga Katonda kyayagala naawe kyoyagala his will be done on earth kati nga kyayagala kyekikolebwa ku nsi mu ggwe nga ye bwe kikolebwa mu ggulu omutima gwo gwonna ogenda guteeka ku ekyo kati wonna aguteeka ku ekyo otegere nti ekitangaala kino okweyongera kiva mu kwagala otegere nti nga bwe kyali nga tuli bakitangaala Katonda bw'ayagala kibeere ate bwe kiribeera kati w'omala okutegeera kino obuzibe bw'amaaso butandika okuba nga bukendeera ddala notandika okutegeera eby'omwoyo nga tokyali kubirigamba nti oyagala kuwola Katonda otandika okubanja olw'ensente ze wamuwola oleme kubeera ng'ogamba Katonda kamuwe kino ampe kiri oba otegedde ekyama nti kwagala kwe kugenda okuvaamu ekitangala kimulisize olabe eby'omwoyo mu butuufu bwabyo kuba otandika okutegeera nti okwagala kwe kukkakkanya obugumu bwonna obwetoolodde emmeeme era otegeera nti okwagala kwe kwogenda okwongera omuliro munda muli omuliro ogwo gwakire wamu n'ogwa Katonda
bantu ba Katonda abalungi, era okwagala kwe kugenda okuzuukusa muli ofune spiritual awakenings, omwoyo guzuukuke, olw'okwagala gubeere nga gwakira wamu, gukwatagane n'omwoyo wa Katonda. Era we gwaka muli omwoyo we guba nga gwakira wamu n'ogwa Katonda spirit, olwo etandika okuimpatinga knowledge okuva mu kitangala kya Katonda, knowledge nofuna knowledge emmeeme eyo bwefaanana, Katonda kyali, naye nga kivudde mu kwagala. Kati knowledge eno weyeeyongera ng'otegedde kwagala kwe kugireese, otandika okubeera mu bulamu obw'okwagala, olabe biki ebirala ebyeyongera. Ekiva mu knowledge otandika okufuna realization, oba ekyo ky'otegedde ku Katonda, knowledge gy'ofunye otandika okurealizinga nti kyaddala. Otegeera nti oli kitangaala, n'otegeera mu ntandikwa Adamu yali kitangaala, ate n'otandika okutegeera lwaki Kristo yagamba nze ekitangaala ky'ensi, era n'otandika okutegeera lwaki ebiri mu ggulu byonna material ya kitangaala, n'otegeera nti gy'okoma okuba n'okwagala naawe obeera wa kitangaala, ate gy'okoma okutegeera Katonda n'okumanya nti omanyiddwa Katonda. Kati ekyo kikuleetera okuba nti okwagala gwe okweyagaliza kukendeerera ddala, n'otandika kubanga olina kwagala eri mulirwanaawo. Bantu ba Katonda abalungi, kati gy'okoma okuba n'okwagala emulirwanaawo, gy'okoma okubanga ova mu kizikiza n'otandika okuba ng'otambula n'olaba n'obuyambi obwa Mwoyo Mutukuvu obuliwo. So nga wano obeera mu kizikiza, Omwoyo Mutukuvu owulira bamwogerako, naye oba tonnalaba ngeri gy'aliwo okutuyamba, kubanga oba otambulira mu kizikiza. Era bantu ba Katonda abalungi, teri ayinza kuweereza kitangaala ng'ate ali mu kizikiza, tekisoboka. Kuba Katonda ali mu kitangaala, tetuyinza kubeera mu kizikiza ne tuga tuweereza kitangaala. Era okuyigiriza kwonna kulina kuba mu kwagala. Okuyigiriza okwo lwe kugenda okukwatagana n'amazima. Era obulamu obw'okwagala kye kimu ku byetaago okutegeera ebintu eby'omwoyo, kubanga okwagala okwo kwe kumulisiza. Gw'alina okwagala ogenda kuba ogaba kitangaala, kikwatagane n'ekitangaala ekiri mw'oli. Naye obanga oliye talinaamu kwagala eri mulirwanaawe mu ye, neonamu ekitangaala, tekigenda kukwatagana na kitangaala kiri mu ye. Naye alina okuba nga alina kitangaala, ebitangaala ebyo ne bikwatagana ne bibeera kimu, ne wabawo unity in faith. Kati okwagala ge maanyi, bantu ba Katonda abalungi. Kati buli maanyi gonna gabaako kye gakyusa. Kati buli lw'obeera n'okwagala mwe muva amaanyi agabaako kye gakyusa mu ggwe, n'ofuna spiritual connection, n'ofuna connection ne Katonda. Okwagala okwo connection eyo yereetera ekisa ne kitandika okuyiika munda mu ggwe. Ekisa ekyo ne kitandika okukyusa ekikula kyaffe eky'abantu ne kitufuula ab'omwoyo, n'otandika okulaba enkyukakyuka mu ggwe ng'ova mu kubeera nti oli human ne n'otandika okubeera spirit, n'otandika okweyisa nga spirit, n'otandika okutegeera ebintu ebiri spiritual, n'otandika okutegeera lwaki omuntu yatondebwa, lwaki Kristo yajja, n'otegeera Katonda ayagala tuddeyo tubeere spiritual nga ye, tubeere ba kitangaala, tubeere ba mwoyo, tubeere spiritual beings, nga tetukyali human being, nga tuli spiritual being. Bantu ba Katonda balungi, kuba human tasobola kutegeera Katonda wadde okwaccessinga Katonda, ne spirit can access spirit. Y'ensonga lwaki Kristo agamba unless you are born of spirit you cannot enter the kingdom of God. N'olw'ensonga bantu ba Katonda balungi, obubaka bwa leero okwagala kwe kusinga obukulu, kwe kugenda otusobozesa okulaba eby'omwoyo n'okubitegeera. Era oyo awakanya ebya Katonda manya obuzibu buli mu kwagala, kuba bino byetaaga kitangaala omuntu amulisibwe. Bantu ba Katonda balungi, omuntu amulisibwe asobole okutegeera ekintu mu butuufu bwakyo. Mukama bakuume, mwebale kuwuliriza.